Agamba Ismail yamuleta omutanga Ismail yandeta. Kyo nagenda kukola kintu tika nasala enkubo muki mu mutwe. Gwe sebo olina mulasita wasala enkubo za modi bisema nga kiriva je akakwata yawo. Utadde ne pini matugo nobera mu kibuga muno. Engamba banayi. Nanga kati ogenda tuziniramu. Ngaba sebo kalipuso yali aliko. Kyo gola ko olina muyimbi ogenda tuzina bampaze waze paka ku mini price. Tutandikira okuba dance nabo bagaba tuzina bozina. Nze batuzala bana babiri. Mama. Obade atata ina balala ne mu mama batuzala babiri. Walo mukuru wange nange. Ngendo tunamulenda wembere no je tulimu oli muwala mama una aliawo na yembera yakuyiya. Bwata abenzi akatu wali mulala. Ndiawo ntudde kuki? Tenga nenzi bwe sewayo ne saddaka ani agenda tusobola mu bwaffe. Nze ne mukuru wange ne mama. Nanda bare wali. So mbeera wano mu kyalo waliwo chance esoo kukyusa obulamu nazo nga tewali. Nenninye motoka. Nedda muno ogirinya. Nenda muno njirinya. Nengamba kati obaki zizeyo mu kibuga. Nali manyiyo bulungi nali akagudo nakayambya akadde wambogo. Nyentula ku lubalaza mukwano ngenda ali awo ngakuminga nga pichi etusi. Uwe wadde ludda ndiwe nadde nazeeko mu kyalo naye nalabiddeyo naye kati nkomyewo. Banya omugamba muti abali Kachumbali TV kansubire bitambula dda bulungi nnyo. Najjo sezidde okubeera ati notulaba okugamba kyokola kyamaanyi nnyo. Lunaku olwaleero ndi ne musajja wa Katonda Crown Japan wane Katwe. So sazeewo munonyeko munonyereze ebbanga naye abeera busy era mpadde ku budde atuwayewayeemu bangi mulaba Crown Japan ne mugamba Crown Japan yavaawa ani oyo atufuukidde akabasa mu kibuga buli wamu Crown Japan leero twagala abitubuulire. Basebo ne bannyawo tuli Kachumbali TV mukakane ogamba otya papa jendisebo soko obuze kwatulaba mbafuukidde ekizibu ofuuse ekizibu Kampala abana Uganda Managamba bafuukidde ekizibu buli wese oli Crown Japan mukoye bwoli bwayogera kato Crown Japan Crown Japan yavaawa okujja kato batula Kachumbali TV amanya Serumaga Hassan okuva mu Crown Japan Katwe nga tutunda by'amasannyalaze ebiwaka ne business ate nga tulina ne promotion yaffe etambula zonna zigula twatandika season 1 katugenda ku season ya 4 so ofunye budde ita Crown Japan Katwe wefunye ebintu by'ebbeeyi rahisi. Crown Japan tudde mabega nga tunajja Katwe wavaawa okutandikira wa emabegako okuyingira ekibuga nga nva mu kyalo okujja wano nze banzaala Kiboga mu Ggombolola y'Ebukomero ku kyalo ky'e Mataaji awo nyini banzaala we waffe natandika okusoma awo nyini ku kyalo e Mataaji natulya P7 wennyini ekyomukisa omulungi ndoza nze munnamukisa kubamu abatuula P7 nga ndi mu P6 watula P7 nga ndi mu P6 bakubuusa nentula P7 nava mu P6 nenga nentula P7 era nze kubamu abakyasinze okukola obulungi ng'ovudde mu P6 kusomera eryo nenvaawo nengenda kwa standard Ekateera era nalyo lye waffe aje nasomera S1 S2 S3 ne S4 ekyomukisa obi saakola ebibuuzo by'S4 noddukayo oba sente zaabwe embeera esobola kutukomyawo gwe yali asomye obulungi ku P7 lwaki tebakobasa embeera yali nzibu y'ebyenfuna nga tebisoboka kyomukisa omulungi nze nagenda oyingira P7 nga nyina business entonotono era yanyambako nnyo kutambuza natula P7 n'emyaka 12 oyina business yaki nali nsubula amawulire bukedde wedda ne magazine ezo obutabo nga tobusubula nasuula ebikadde tubitunda mu kyalo nga tobiguza abaana bana basabika that time ebisabika byali bikola nnyo like okusabika ebitabo n'ennyumba baati bagisiiga langi bitambula nnyo business gye nazinikola mu kyalo eyo naye nga tosobola kuyimirizaawo omuntu kuba nti osobola okusoma okuweerera naye nga osobola obeerawo n'ogula ebitandikirwako so bwenti bwe natandikira eyo bwe namaliriza okusoma kuganyaawo nakubako ku bloka mu kyalo era nze ndi specialist mu kupanga n'okuba bloka tanuulu teri kisina gye sasobola kupanga era ntunabwe nenga nze bloka ziri mutwalo
onula butunulizi tanuulu nemanti okugula mutwalo egyo giri ebiri kuba abantu bonna bali mu kibuga ne bapanga style za bloka za miryango ebiri nenze mu kyalo napanga tanuulu eza round olwogirabyeko nga ya round neyambuka paka waggulu buli side mulyango nga ya round neyambuka waggulu so wena kubira ku bloka awo wenafuna capital wange yasooka gyali emitwalo gyali 10 nguvudde ku bino ebyamawulire okulabika nti funa kasente nafuna emitwalo gyali 17 17 natunda bloka nefuna emitwalo 17 neŋŋenda nenzijja mu kibuga atako subula olwazifuna lwaki teweeyongera kuba bloka kuba wali olabye nti ekigenda kyekyali kyakufuula mulimu gwa bloka mulimu nanja nfunemu capital ŋŋende nkole ebirala era bwe nafuna sente ezo 17 nenzijja e Kampala bwe najja e Kampala nga nze kusuubula oleze kusuubula oddeyo baada ntasa okukola mu butale ozisuubula ngoye kuba yali 24 awo ye 24 nenje e Kampala nga seba kyaliwo Kautex yali awo waliwo omwana wadda toto nabo bazimbawo kizimbe bo wali tonnabako wabadde kati bwe najja nentandika nensuubulako emijoozi sezaali nnyingi emitwalo 17 emijoozi ezaali gitunda nnyo egya Arsenal ne Man U egyaliko O2 gyaliko O2 ati ng'ogula omujoozi oguliko erinnya Thierry Henry biki ebyo nga mukyalo Frank Lampard bali mu Chelsea Chelsea tegitunda naye nga Man U na Arsenal Man U waliwo Walloni waliwo Cristiano Ronaldo waliwo Van Nistelrooy waliwo Van der Sar Paul Scholes waliwo Giggs Bukayo Neville waliwo omusajja yali Gabriel Heinze abasira twabalabako bebali mu Man U nga Arsenal tulina Thierry Henry Dennis Bergkamp Lombaga Malingamu mwatwenda kipa waffe bamuyitanga Jens Lehmann balina mufirika yali akuba namba 2 yaffe ne 3 yali Joyco era akuba 3 yaffe waliwo ne Maya Ronnie Maya bajjukira twajaga football ng'emijoozi egyo mugitunda mu kyalo so nga ŋŋendayo nenjigula eno nengitunda nga ngitundira mu butale era tewali katale kesimanyi eyo mu kyalo waffe ekiboga tekaliiyo nagendanga ebukwiri bukuya genda twetwe Lwamata nye mu Kyenda nga mutambula butambuzi tugenda netukomawo era mbutale nakolayo ebbanga si ddene kuba nze namala okusoma 2 bapise nazira mu 2000 2 nebiga nenkomaawo era bikolera ebbanga ttono kuba 26 nali Kampala emyaka 2 mbutale nakolayo omwaka nga gumu n'ekitundu nebiga nebinnemerera tebyanema nti byali tebitambula banamala nenswitchinga netako tunda plastic mu kyalo atundagana amabaafu yes amabaafu ago nga ngatundeyo mu kyalo ninga nyina n'abakozi waliwo abagatambuza oba obalaba naye bwe wakolanga nga tugatunda mu butale nga ngayiwaawo mungi nga ngula loolo kati loolo yabeerangamu 72 pieces kati nga bw'ogitunda ng'olyako 2,200 buli piece ng'ogyako 2,200 oba mitwalo 14 mu 1,400 bw'otwala loolo 2 mu kyalo eyo kyangunya okukola emitwalo 28 sezaalinga nnyingi kati mutale eyo wali sitole ezanzijjayo nembiva kuba nomugugu nagulekayo mu kyalo baloga dogo gye riri naye waliwo ebyabaawoko emirundi ng'ebiri ne katale nenkakoowa twali mu katale yentwetwe emmotoka gye twatambulirako yalingako abaana abakozi b'effujjo nga basala ensawo kati twali tuveeyo ntwetwe abaana basala omuntu ensawo bamusala ensawo najja ku mmotoka gye twali kunaga abaansi bali kuki bali ku mmotoka eyo n'avuka yatakamujerega abanyavuka bali babbi nga bava eno Kampala kyawo mukadde alimba biki badaga mumpe eki mumpe ensawo abaana bebatuuka nga naffe tubiva twagamba naye mumbi omukadde muwe kyeno tuli ntwetwe nga bagamba manyi balina ezalawo
omukadde bamujerega ng'emmotoka esimbula okuva Entwetwe tukeerwa amata waliwo akatemerero emitano zanga 35 4 omwana asooka yafiira lw'amata n'akutuka yava ku mmotoka bino emmotoka tuyimirira tujjeko abavaako tajja tusuula n'aserera n'akubawo omutwe bamunomuddusa biwala ttaka ng'afudde twamuleka mu ddwaliro naye nze ne kiddayo omusajja omukadde yatuwolize neŋŋamba bino ebintu ne tusimba kati bamuleka mu ddwaliro etweyongerayo tugenda nze ne banzijjako ewaffe bagamba kuba olwo nakumubeera mu katale bagamba n'omulala yafiira e Busunju nga bakyeyongerayo motoka yali etambula ne bakyekyamukazi n'avaako naye kitegeeza be baamubba bo baali babbi nga basaze bansanga naffe tubamanyi era abo obulamu bwe bwakomaawo neŋŋamba kaakati nve mu butale anti kati problemu weeri singa yasaanyawo motoka nnamba mwenna twandifudde naye kirungi yali kwabo kalakolaki baali basatu owokusatu n'ayogera twetwabbya eki ensawo yalabye ekituuse era tebaavaawo awo tebaavaawo e Busunju ne balinda ne bukya ne baddayo ew'omusajja ne banoonya omusajja ng'omusajja ovuko naakaaba ne bakolaki saddamu kwagawuliza byakatale wabula ekyomukisa omubi be nali nkola nabo naddamu ne mbasanga omu namusanga mu kikwano kyange nga nze mu kikuubo nga mulema ne mubuuza ki ekyabaawo naŋŋamba bafuna accident emmotoka zaali ziisiŋŋanya jjukira twatulambuta tetulanga bwola bwentudde bwentu magulu gateebeera emmotoka nejja neebasena abasinga baafa nambuulira nga buli gwaŋŋamba mumanyi nga baafa bala balema eŋŋamba Katonda so bwentu bwe nabeera mu kyalo akatale bwe kannyigamu awo ne nkavaamu ne nzirayo ku mulimu gwange ogw'okupanga ng'olwo sikyakuba nga naye bwe mpita ne nkupangira tanuulu abali bakuba gwe nga oli kafulu mu gipanga n'okwokya paka kati nkisobola bulungi nnyo tanuulu ogipanga netuuka waggulu paka waggulu nga yalawundi akalimu bwe kajja okatwala budde buyinza butabaawo naye ate bwe kiba nga kyekirimu so okikola bulungi nnyo kuba kyensinga omumanyi so nakikolera ebbanga bwe twabeera awo nalina mukwano gwange mbanyina bwe muyita bajja mu kyalo nga bazze kuziika maama we ne bamudweka awo mu kyalo so bwe namulaba ne mumwaniza mugamba maama afudde bamuzaala ogwo taliko okusharinga engoye ntubeerako naye awo kyava afuna omukisa ogujjawa Kampala nga nze ngenze kuyiiya najja Kampala nandikayo bwe yajja eno n'akolakolamu najja nannona agamba eno zikutte jangu tubeere ffenna nannona naye byanona byali byakyekuba ne mama saamusiibula nze tebyategee yajjira ku piki yali aguze piki zino ebira bya lwedi yali afunye sente kati ng'alina n'essimu 2 kuba n'essimu kyali kizibu ng'afunye akasimu ngalo akanokiya akalina kakaaba naŋŋamba omanyi tugende mu kibuga waliki sente mama saamusiibula nze walinnya bulinnya naye nga gigaseze yali zeno twali tuziridde kati nga nze nnyiramu emitwalo egi 5 tutuuka ebwayisa bakoboko batukwata abaki koboko bagijjukira ze sajja na kintu kyonna engoye ze walimu najja n'engoye 2 ne zino endala tutuuka wali akoboko batukwata batugamba bakwata piki yaffe batusaba sente tulina emitwalo emeka 5 netubegayirira nga jakyengi nembawako 2 bagigana nembawesa tubagikkiza tusigaza emeka 2 netujja e Kampala era apangisa eyo Wambogo nze ebbanga lyonna mbadde mbeera Wambogo Kawempe gye watuukira sibangayo paka kati bwe yatuuka nga ntuuka ewaka jjukira twali mu kyalo nga tuli mu byayala zaffe tuuka ewaka musajja yagula sofa alina ne TV ne wuufa musajja oyo bamuyita Isima olaba ku nnyimba abayimbi obalabira ku TV musajja ono ng'asula mu buliri ssebo sijja nga yakola kakati eyo nayo bikolebwa tannambulya tukola ki e Kampala gwakulese buleesi mujje munonyese era nze nsiba nkigamba abantu nze saafuna ku mukisa gwonna like nti omuntu azze Kampala abeera wagundi fenge gye twatubeera ffena twatuuka egyebiri gye twali ekyeggulo era nagula naye n'agula ne tulya ku ezo
era twali banga lyali tawo nnyo omwezi ne guggwako ne tusasula ffembi rent. So minis n'omwezi gwe twasooka okusasula nagusasula babiri. Ya bwe tutuuka awo tumaze olya tuyingidde obuliri twebase. Zaziwera saa 11 nanze okusa. Ez'okumakya bukya nanga ajja tugende ku mulimu. Sikiwulirangako ffe tuzuuka saa 2 tugenda mu nnimiro. Ngamba nabaawo nanga tugende olwo baadawo abantu bandaba bino byenkola bya comedy nze mukyalo nayimba nako. Wali oli muyimbi? Nakubako kulaga nga weeyitaani nokukolera ekisiru ne bampitanga lasso. Nakubanga laga siripya bino byendi mukukola era mbadde mu maaso awo nja kukubuuza. Siripya namukwano gwange nga bampita lasso ali nga bampita Zawzen nga yanjigiriza break dance n'okuza baida olwamambala nebagakuba nzina zalowooza nti nali ndimanyi ate nnyo omanyi ddala okuzina. Nali ndimanyi lwakuba nti kati ya myaka ogenda awo weerabira ebimu. So omukulu bwanzuukusa nali nasala enkuba omutwe ng'ez'amooti nga ziri mutwe nga nina n'ebupini muno obutayingira munda naye nga matu mawummule nga nali wakabi mu kyalo buka batandikirwako mu kyalo nga so tonyeenya tosobola ate n'akasente wabeeranga ng'ambamu n'etaano tegimbula. Kaakati 11 anze okusanga mubuuza tudda wa tugenda mu kibuga akolezeza kipiki tuyingidde ekibuga tannangamba kyetugenda kukola osanga singa yaŋŋamba saalibadde sandize tutuuka kwaliwa paaka awo paakinga piki bwe yapaakinga piki yatandika na ŋŋumi kontene ze zikeera ku makyezo okutikkula ng'eŋŋumi ekola ki etokota balwanira migugu okutikkula kwalinga kwa kikonde asinga manyi yeetikko omugugu okusikkula naye nga okutikkula mutikkula konteina neŋŋamba bino naabisobola era teyaŋŋamba kutikkula omusajja oli ali mugezi wali mwagala nnyo yeri muti yaŋŋamba kutikkula njabeerawo ne balwana naye ng'aganda genda yokola ki gye bakolamu naye nga beera kabiwedde nga tumala otikkula nga bagabana kakaaga olaba ndaba omusajja adde mu kyalo mupanga tono wakuwa 3 gyo ne weeyagala ng'ate toli kakaalukanye kyeva ŋŋamba sajja ono andeese biki bino tumala okukola obudde bukya kakati bumala otikkula konteina 11 wa 12 bagimaliriza tewali byakukola badda ku mbozi y'oku street ebiseera yali yankambwe nnyo waliyo kyali bamuyitanga Tone onovuka omulala bajja tebangwamu banga onaani amuleese wano agamba Ismail amuleese bamuyitanga Ismail yandeeta kyono agenda kukola kinga diga nasala enkubo mu mutwe gwe ssebo olina mulasita wasala enkubo z'amooti biseera nga firiva gye yakakwata yaawo utadde ne pini mu matu g'onobeera mu kibuga muno engamba bannaayi nanga kati ogenda tuziniramu nga ebiseera kalipuso yali aliko gwolaka olina muyimbi ogenda tuzina bampaze waze paka ku mini price tutandikirawo okuba dansi nabo bagamba tuzina boozina tukuba dansi paka waggulu katikati bogimanyi lugogo ye katikati mu tawuni wali kubeditwanuka tugudde ku mini price mukaba nti zalagane mutali wange watutiizinga awo saasoka bitwalanga nsonga kati tudda ku dduuka we twali tukolera muzeeyi wange oyo mwagala nnyo muzeeyi Dawudi yanyaniriza bulungi tutuuka awo siina kyemmanyi olw'omwami bamuyita Katula bambi yafa n'omwami bamuyita Shafiiki yo mumanyi nja mukulaga boogere Shafiiki oyo be natuuka be bantu basobola okunyaniriza nga siina kyemmanyi ng'omulimu gwe tugenda okukola ogumanyi ate kusiba migugu gy'abantu gitwala wa mu paaka abakoze order abo gisiba n'ogitikka n'ogwetikka n'ogutwala mu paaka jjukira mu paaka eyo wali abammanyi tegutwalikayo obona wewongera okukaluba mbalya sibitegeera nampita nanga lwakalimu akaliwo olwo tugenda kusomba masuwaani gano ag'ebbomba naye ng'olina essuwaani ogikebera nomala n'ogisomba n'ogitwala wa okebera nti namu nomala n'ogitwala ku dduuka ne bakuwayo 5 essuwaani 10 nga kuwa 10 meka nomala okebera essuwaani 10 amalowooza etika essuwaani wezitowa kakati bwe tutuuka awo nendaba nga byonna bizibu
okwetikka tokusobola bakuzinisiza okwetikka mu enseekaayi obulamu bwabufunze nzinye sibitegeera ndaba okuswala okuli awo nze ntadde ebintu ku mutwe eŋŋamba sijja bisobola zaali ziwera ndowooza 12 kitundu nali manyi emmotoka waffe gye ziri kuba nali nsuubula saamugamba tewaliwo na biseera byo simu nga nninya takisi paka waka ngoddayo bwe nzirayo njukira amawulire gaali gasaasaanya eggulo limu nti wabuze nti ag'omukyalo kyesima tutemu ne bannaye yawonye ekyalo babali awo ku nkeera nga yewuyo agenda olaba akomyewo ku makya saagenda na mu nnimiro nasibira ku luguudo ayo waffe bwe tuli ku kkubo mandi awo nga ntaka olaba emmotoka zambuka e Kampala banno yasiina simu baanoonya paka bankongokako ab'e Kampala kakati mandi awo mu kyalo ntudde mpulya twali tumanyi wagenze nekyanto kyalinga ekyo omuntu oleka okugamba wawonye eri kubonaabona tinalina nze batuzaala bana babiri taata alina abalala naye mu maama batuzaala babiri wali omukulu wange nange ngendo tulinamu nendaba embeera eno gye tulimu oli muwala maama wuno ali awo naye embeera yakuyiiya bw'ataaba enze akatuwali mulala ndi awo ntudde kuki nga nenze bwe seewaayo nesaddaaka ani agenda okukyusa obulamu bwaffe nze ne mukulu wange ne maama nandaba tewali so mbeera wano mu kyalo waliwo chansi esobola okukyusa obulamu obwo nazo nga tewali nenninya emmotoka nendamu nengirinnya neŋŋamba kati oba ki zizeeyo mu kibuga nali manyiyo bulungi nali akagudo nakagambye akadde Wambogo nentula ku lubalaza mukwano genda ali awo ngaakuminga nga piki etuusi ubadde ludda nti nadde nazizeeko mu kyalo naye nalabiddeyo naye kati nkomyewo tukeera ku makya nga ntulinya piki nga nzija olwo ntandise obyeta baatawamu ebyokwetikaawo naye ngera abaana bansaasira bakwano bange nga tebampa bizito eyo ku situti waliwo omuze nga basobola otikkula konteina agiriidi nze nazitwaseerezo najala banyonyola si byakizola kyekubuli naga nyina ebiziba ne bammanja enju ngenze nazo ne bazitwala zonna 25,000 ng'abanyonnyodde wadde mukkiriza temukkiriza zitutte wamukaa bamuyitanga tone nga yagamba nga wajja kondera nga munatera okumala yaba mukozi tone yali wakibuli nakoze oba mwagala oba temwagala yakoze kati nze ebintu bingi nnyo byendabye ggwe Kacumbaayi era wewe ntunuulira bwe nti abantu bamu bawebuuza lwaki oli bwoti nti lwaki gwe buli kimu okirabanga bwe kiri nti bintu bingi nnyo siraba bulamu buli special buli bumu wabubeera buli mu mbumanyi siwali era mwana wajja nga ayagala kyakulya nga nkina nkimuwa bali bwabajja nga ayagala kyakukola wemma nkina nga nkimuwa sirina bambimanyi so embeera eyo wagivaamu otya mu kikuubo eyo bwe nzija tutikula lumu gyesigenda kwerabira wali omukwano gwange so yafuuka na pasita God nekisekka bakisekka gyali naye kyensuubira gyali andaba pasita God ye wali ntera omulaba naye kisekka naye mukwano gwe gyali lumu twali tusomba omugugu siryerabira twali awo ku mini price waliwo omwami bamuyitanga Zaitex yali atikulyako plastic waggulu tugutwali njitwalira ku mutwe gyaliko ebiri ogumu ne guyitako tuli ku mudaala waggulu ku mudaala agasemba ne guyitako akidalekamu ebituli nekkirira nekikirira paka wanze baba tuba ebintu by'abantu nawummuza guno gwe nali nsitudde nemalamu omusobi nodduka oyinza okugendayo wansi ebintu byatise neŋŋamba nfudde bambi abo ne bagendayo ne beesaddaaka yagaba naye twali tukikula biki nabalaba ebyonoonese nebalaba mugagga n'abisasula tebampaayo nenziramu nenkola tetutikula so nze kati ekyokutikula konti nakitikulira ebbanga era wayitawo yali 29 gwetebeeza okuba 26 tutikula byamenya naye twali bansaasiranga nnyo nga mbeera nnyo kubasika nga gye nali omuto nga mbeera nnyo kubasika emigugu gikola ki
ogisembeza. So lumu nenfuna ekirowoozo ne ngamba lwaki okumenyekana emigugu gino nga tetunaba kukola ebyo mu kikuwe n'abayo opportunity ezaala ennyangu. Ekigambo kuyiriba kiyinza bakyatandikira ku ffe era mu kikolwa kimu bakimanyi okuyiriba okwatandikira nnyo ku rigimu yaffe nga ndaba opportunity ezo ntoka ekiseera bano abantumanga ogenda obakeberera ebintu mu bisombe nga ndaba opportunity ng'olumba kuwa ssente kati mugenda bigula eri nga nyigiriza oli atunda nsaliraako nyenja mu 5 kati neri olinayo ekido kati ogala wangwezeza omutwalo mu lunaku ate nga emirimu mirala mingi. Kati nentandika okuŋŋaanya ssente bwentyo nga nina emikwano nze newogenda mu kikubo maze emyaka 15 nga navaayo naye bammanyi nakola emikwano ne gikuba paka bweru wa ggwanga n'oba oli bweru mu China ng'oba olina olina kunoonya nze okubaako ky'olina mu kikubo abanamu balina n'omuzannyo nze ebintu bino byenkola bulamu bwange oli mu life yo ya busuubuzi sina kira kyemmanyi kubanga gambye okuva mu P7 ate taata wange musuubuzi nze natandika okukola nkola mu dduuka lya taata kitegeezebwa emirimu egimu giba genetic kirimu ffe munda taata yalina edduuka okuva mu 7 eyo nali ndaba wano taata wa shawa nga abala ssente ekyo nakikola ndi mu P4 ekyokubala ssente supiidi eyo P4 kuba taata yali akikola nnyo taata mubazi abala ssente kati nakirabanga mu P4 nga nandaba taata akikola nenkyegwa nentandika kiwana so bwe najja mu kikubo bwe nafunafuna ku busente awo ntandise okukola erinnya litambula bammanyi oba bakuyitaani bampita erinnya lya bampita nga Hasani nti yaba n'ebya layisi kubanga nakola akakodyo gwe kootamanyi mu kikubo eyo nga nzija nembaga eninga ne kacumbaali watugeze flasika ya giant katoni ogitunda 6 kitundu nga nzija nenkunyiga n'oginguza 6 nenyera nensalira ne kwagula na flasika ye 6 kumbe kakati nga bagamba oli omwana ayina ebyalayisi ngono ampaana agula n'oli atunda omusajja atunda ebintu oli ono akusaliddeko nawe n'omusajja kati nabaleka abantu bonna nga basanyufu kuba kati olumu oyinza okugamba olyako 2 oba 10 anti ati bw'obaba bakusaddeko 5 ng'oli zaakuwadde olumu nga babazimpa nozimpa 6 kitundu n'engula eno nenzizaayo akalala kodi esatu ezo nenzikuddiza oyinza okubuuza omulala omutuma omulala nedda aga omwana oyo akola oyo omwana kintu kyakola kyanjawulo tekibaddeewo kati nenkola erinnya era amakikubo yonna abantu bonna abasinga bamanyi kuva dda bonna wali tonnababeera nabibyo naye ngaera otunda byalayisi nze kuva dda ndi bwentyo nga nsalako emiwendo nga mbagaininga ebbeeyi so bwe twali awo nenfuna ekirowoozo mu betisi neŋŋamba nze sijja kusaba kwetikka naye ndali tuli organized what if bwe nkola kampani ekikkula nga ndaba abantu batuzavunda batuwaseera entono abagagga ate ekyokubiri n'ebintu byabagagga binyini biri mu risiki bakozesa ndu batamanyi bwe twa identifyinga nti ffe tuli beetisi n'otuwa containayo nenfuna kampani bagiyita quick service eyo nga etikkula bintu kati abagagga kyabanguyira nnyo okuba bagenda kukolagana ne kampani container yali ku 3 nengikyusa nedda ku 6 nebagamba ekyo gyagenda bula noba toli otukubira esimu tutikule olwo nga nkolagana basirikale ku CPS nga bankuumirako abutakolawo kavuyo nga gwesiwadde katawe totikkula nga omugagga sente aziwaggwe n'owabali ngamba kati nga ffe tutwalako emitwalo 15 kuba gigakonna lwajja ku mitwalo 25 kwasana netujingiza 6 nga n'abaana bafunamu kati kontena ne tukyusaawo abantu bataka hatotawo ne lujja balina okulwanyisa kubanga jjukira olese ekintu ekipya abali ab'ekisalala aliwo abali ab'ekibuli nga bamanyi kujja kuba ku bintu by'abantu kubaseza abaana kubawulayawula obali mitinze bwe mwanya nafuna ezize ne tukuba ekikono awo quick service neetaliko gaziwa quick service eyo ne tuyingirira omulimu omulala ogw'okufunira abantu amaduuka n'ebifo byakoleramu oli wabeera ayagala dduuka atuukiriramu oyagala kifo okukola ekikola nga making sure kasima nga simutomeza mu bufunze ng'oli paka kati nyina be nateekayo nga bakyali maduuka gaabwe
nali broker but nga mmanyi nti oli bwafunamu gwe mulimu gwange apunawo kyentambula nakyo kuba nti bakasoma ffe beyanyenye bageza kuvaddanga amaziwa yes nze nti bwentambula bwe twakola quick service eyo yatambula ne tugigaziya nitaliko kugula dead stock yete mu kikuubo eyo babanga ebintu abantu nga balime ettunda balina babigula kale nga tubigula nze mbigulako layisi nebinoonyeza kikyasinga okuntunda ennyo leeta ebibyo bikulemye nze mbitunde yes erinnya lyange nalikolera nnyo kubanga abantu bangi abali stack ne dead stock kati nga nze nnoonya akatale gwolaba alla ng'okutunda by then esimu zaite tezinnaba kujja ndo nga nazimba timu y'abatembeeyi ego mmanyi nga nazimba timu y'abatembeeyi abatambuza ebintu nga bakuba kikopo ku kikopo nga bampata product tetenda kusigala so company bwe tugikwata tugitambuza negaseko ne mukwano gwange kaddu gyali esekulitale wange up to now ekyaliyo company quick service yavaawo ne tuligesalinga HS Export Warehouse Limited era oba otuulira ogoberera bintu byaffe operating from Japan katwe is operating under HS Export Warehouse Limited kati yekola ki bwibanga si byakutunda bino bwe twali tugiteekawo nali mwana muto naye nga ndi mugezigezi nalaba nti neetaaga company okukola emirimu egyo bwe tugirigesalinga eyo ng'egenda kubeera nnyo mu kya bikusuubula bintu dead stock biki ebyo kati bisuube ne mubiteeka mu warehouse mubitunda abayimbi bakyana bamanyira nnyo ku ebyo banza afunako ne deal omuchina yajjawo n'atikula obwambe amuyitanga waipai n'atikula obwambe ebiki ne bimulemerera ne bampita ne mbikolera market ne bitambula muchina n'agamba njagala omwami omulundeetere wange jika yalabanga linnya tewaliwo bino bya smartphone tebyaliwo naga njagala omuntu we mumundeetere wane China sirina passport sirina kyonna byonna basibitegeere neŋŋambako muzeeyi wange oyo muzeeyi Daudi nze naŋŋamba opportunity oba weri kaŋŋendera ye n'agenda n'alaba n'agenda n'asuubula tandika kati n'aleeta bizinensi wano naye ng'ejjiramu HS yegitunda era nga twakkaanya nze buli kintu kyonna kye nnina ku nsi kuno maanyi ga musajja oyo muzeeyi Daudi kuba yanjagala nnyo kuba nali musajja mugezi nnyo ate nga ndi mukozi nnyo akyali mu kikuubo gyali mu kikuubo 29T atunda era byatika bye twali tutunda okuva edda so omukyayina oyo najja wano ne mukolera omulimu n'ataka oleeta tooki za ffe twasooka oleeta wano tooki za chargeable ze bakyajibwe ffe twasooka zintroducinga wano katale nomuzeeyi azireeta n'entunda naye nga buli katoni twakkaanya buli katoni efuluma mitwalo gyange emeka buli katoni mitwalo nze nze nakola mu kikubo sijja bakizibu zifuddamu zifunako wadde saali nali sina kyemmanyi buli tooki efuluma katoni yabanga dazini za dazini babiri mu mmeka mukyali bwe kityo naye nga nakuyinza okufulumya ebokisi 5 naye nga manya avubuka ali muvubuka muto ng'okwata miliyoni ne sente simanyi na mugaso gwazo nga spendinga bulungi so HS nebeera yakisa otandisa ojja expandinga ne mukwano gwange so ambi yafa yali musajja mugezi nnyo wajiga twakoleranga mu cafe nze nina YouTube channel yezimu kuza kazasooka ne wano ojja gikulagako nga bagita bate kati namala nengikyusa nenyifula Crown Japan naye yaliko Seromagasa ngekola ki napostingako nyimba z'abayimbi aba season talent walina abayimbi wamanaginga abayimbi nabeerako n'abayimbi era gendako enyimba nja zikuweereza kuliko enyakasawo walimu bayimbi ki waliko Lupe waliko amasiki abajjukira naye nyimba zaabwe nnungi nnyo nnyo buli oba ogenza ojja kusindikira link era nga mwendi nawo ne video mwe nali ki ekyakujjiza mu bayimbi anti gambye ebintu byonna kiba nti abantu abamu mbimanyi
sanze nga naba music mbimanyi. Lwaki tofunayo omuyimbi omu n'omu managing underground Japan? Kati kansooke nkole bino kaseera kana katuuse oba basumbuwa kaseera kana katuuse nga bikola nabyo naye kati kansooke nkole bino. So HS bwetandika okudevelopinga tutandise okuexpandinga tutandise okukola business wali twagala genda Comoros. Omukwano gwange anzigiridde business Comoros dollar eri waggulu munsi sente zaayo zamanyi ku dollar zamanyi nnyo zi very strong against dollar. Kati nga tugambye tugende tusuubulewa Comoros ebintu bijja kujja wano kuba yali we Burundi and Comoros nazo bali kumpimpi awo. Tukoze business yalina password za email zange yalina buli kimu gwe nebuuzaako we gutwayukana ffenna ne mugamba bamutange yayita Esperanto irunga Esperanto nja kukola ku makya nangamba kale twawukanye n'agenda nenzire waka ku makya nkeera saawe munzi jampita Esperanto bampita we jangu Esperanto yafudde nengamba ogambye eki Esperanto yafudde yali mulago yafudde nemuga kyamwa mutomedde yalina obulwadde oba walwadde ki neziruka nesoka nengende mulago nonyazange nenkonfaminga nti yafudde. Ebintu byonna nga yalina password ya buli kimu. Tupanze tugenda twalina ebyo twali tupanze bingi naye yali mugezi nnyo kyenyizoga kubanga bwe noonyereza ekyamugisa eri ewaabwe baali bagala batta yali mulungi nnyo bagenda bayingira mu system oba yaki eyo yali mugezi nnyo. Nze kati kankubulira Kacyumba yaddiranga ya time ono gwe basudde wakapapula namuzaako namudala ku simu n'akola namuactivating naddako. Nze namala ebbanga zembingo ya time wangula wa gwe bwomuscratchinga n'okosa n'omusuula bakati kankubulire kumanya era balabukanye baleeta bino ebintu kankubulire teri kintu kyabafiiriza nga bupapula obwo nga kati mobile banabona batunanga ya time bayiranga n'omuntu nga bosi buscratching already nga tosaba mmanya kati nga oliwo abaana bagenda nga bulonda akeetaano bamuwa service nga bakazizaako nga akaddiza mobile money ng'okajja ng'okasisaako manya abaana batunanga ya time ng'otaki bainfosinga nnyo ebintu babijjewo badde ku gundi mangu baali bafa yali abuzaako Esperanto ebyo bingi nnyo byali akola bingi nnyo zisangaku muntu mugezi ng'oyo ng'ayogera ennimi yali ayogera ennimi omanye lwaki bamuyita Esperanto lwali Luspana ezo ennimi za Europe zonna ng'azoogera oli omuntu yali wanjawulo ng'agenda mu bima bya zaala ebyo nabikyankalanya nebimuwa sente zino pooka ezo ayi ng'ajja wali oli omuvubuka yali tasobola kuwanga akabalina kyebamukola so bwe tumaliriza HS awo nendibirira sina password yaayo sina wentandikira tandika njivaako kati mbandi awo wali omusajja yali mu Portugal yajja n'aleeta ebintu wano nga talina wabitunda baida bamuwa bintu bifu abachina bamuwa flaska eza China nfu teziwoza tezokesa nga tesobola kwokesa kati bambe bimutegera nga bwageza ku bisaplyinga mu market atonayo 2-3 nga bimudiza byonna kwate ebintu ebifu kati yali awulira erinnya eryo nga likola ki nga livuga nti asobola bitunda dead stock wala bakwata atya nga mpita nga ntuza nga nnyonnyola bulungi nga kunyonya ati